eyo ye deployment eri wano mu Kiruhura. Bantu babatiisatiisizza dda babakanze dda. Banange kino kye bayita situation update wano Kiruhura DPC ne RDC balabika balemesezza konvoyi yaffe oba lale omukulembeze oba Kyagulanyi Ssentamu baleese abavubuka nga beekobanye ne poliisi balina emiggo baabo. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates amawulire okuva Kiruhura district. Omukulembeze w'eggwanga gy'abadde alina obuwagizi yaswadde NRM yaswadde Kiruhura district. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellency President Kyagulanyi Ssentamu we yabadde Kiruhura district olunaku olw'eggulo yabadde n'abawagizi bangi. Abantu beeyiye ku nguudo, abantu beeyiye buli wamu, abantu badduse nga balaga omukwano omukulembeze nga bamulaga nti gwe bagenda okuwa akalulu omwaka ogujja gw'2026. Kakati mu kuswala okungi abavubuka ababadde mu t-shirts eza kyenvu ez'ekibiina ekya NRM era nga t-shirts zino zabaddeko ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga nga ye incumbent president Yoweri Kaguta Museveni ate nga ye yeesimbyewo nga akwatidde bendera ekibiina ekya National Resistance Movement. Abavubuka bano babadde n'emiggo nga abamu babadde n'ebijambiya nga bagenda bakuba emiggo abawagizi ab'ekibiina kya National Unity Platform ababadde ku motoka n'abalala ababadde wansi. Buli abadde agezaako kubanga alaga obuwagizi omukulembeze babadde nga bamukuba emiggo era abavubuka bano balabiseeko nga bagezaako okulwanagana ne poliisi nga bano balaga nti bamaanyi bano nga bagyewulira nga bano babadde bagezaako okubanga balwanyisa abakuumaddembe ababadde bawerekeddeko Kyagulanyi Ssentamu. Wabula abavubuka bano basobodde okubanga babajjako emiggo ne babaza bbali nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ayitawo olunaku olw'eggulo. Wabula poliisi yagenze maaso n'okubanga yeezooba n'abavubuka bano olw'okubanga babadde nga balaga nti bo tebatidde nga bano balaga nti bawagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Wabula Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo we yabadde Kiruhura twalabye ebintu ebyenjawulo nga kuno kwe kuli ennyumba ezitanaba kubanga ziggwa. Ennyumba zino nga za ttaka, ennyumba zino nga ziswaliza ddala Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'okubanga amaze emyaka 42 ng'ali mu buyinza ng'afuga eggwanga lino erya Uganda. Ebyabadde Kiruhura byongedde okubanga byanika obuziina obw'ekibiina kya NRM nga Kiruhura district bano balabiseeko nga kwegamba bakyali mabegamuko katono ng'ennyumba si z'omulembe ziri awo nga ku nguudo ebintu nga tebirabika bulungi nga abantu bangi bwe babadde basuubira nti Kiruhura waliwo amayumba ag'amaanyi, waliwo bizinesi ez'amaanyi. Engeri nti bano bawagira omukulembeze w'eggwanga bangi babadde basuubira nti Kiruhura district ey'amaanyi. Wabula ekyasinze okwewuunyisa Kyagulanyi Ssentamu we yatuuse Kiruhura babadde nga bayimba people power, babadde nga balaga amaanyi, babadde balaga nti 2026 bakulonda NUP President Kyagulanyi Ssentamu. Kati olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu nga yeeyongerayo Isingiro okunoonya akalulu nga omukulembeze agenze maaso n'okubanga yeeyongerayo eyo munda Isingiro okulaba nga asaba abeeyo bamulonde 2026 nga pulezidenti omujja ow'eggwanga lino erya Uganda. Wabula Kyagulanyi Ssentamu asoose okubanga ayogerako ne bannamawulire nga bannyonnyola ku nsonga ezabaddewo olunaku olw'eggulo nga abangi kirabye nti olunaku olw'eggulo wabaddewo ekibinja eky'abavubuka bagangs ababadde nga bawagira President General Museveni
Museveni nga bano babadde ne posta za Museveni nga bambadde ne t-shirts za yellow. Omukulu agamba nti bano ffena twabirabye ku kamera. Omukulu agamba nti abavubuka bano babadde bagezaako kubanga bamutaataaganya okubanga akampeiningira Kiruhura. Era omukulu agamba nti bano babadde mobilized ne RDC. Kigambibwa nti omukulu agamba nti abavubuka bano babadde balaga tribalism oba okwawulayawulamu mu mawanga. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu asabye abantu obutalawuliriza ebintu oba obutafollowing ebintu eby'abantu ebikolwa by'abantu bano abalaze obusiiwuufu bw'empisa olunaku olw'eggulo. Era bagudde mu lukwe. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti waliwo olukwe olwa RDC wa Issinjiro. Agamba nti yafunye t-shirts eza red ez'ekibiina kya National Unity Platform n'azambaza abavubuka era n'abalagira okubanga bataataaganya campaigns ez'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Era omukulu abalabudde n'agamba nti olukwe luno baaluguddemu dda. Omukulu ayagala kusiiga ekifaananyi ekibi ekibiina ekya National Unity Platform okulaga nti be bali emabega w'obutabanguko n'okutaataaganya campaigns ze. Wabula waliwo ebirala omukulembeze byayogeddeko. Agambye nti waliwo abawagizi be abamuwerekerako 2 aba National Unity Platform abakwatiddwa ku hotel olunaku olw'eggulo, olunaku olwokusatu. Omukulu agambye nti poliisi yagenze maaso n'okubanga erumba ekifo kino omwabadde abawagizi bano ab'ekibiina kya NUP. Ttiimu ye emuwerekerako abantu 2 bakwatiddwa poliisi. Wabula ayongedde okubanga avumirira ebikolwa eby'abakuumaddembe okubanga bamujjako abantu be, basiba abantu be naye nga tebalina musango. Olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu yeeyongeddeyo Issinjiro okubanga asaba abeeyo bamulonde mu 2026 mu kalulu ka bonna. Era omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abasaba okubanga bamulaga obuwagizi kubanga ye mukulembeze omupya, ye mukulembeze asobola okubanga eggwanga lino alikwatamu emyaka 5 egiddako. Stay tuned.